tukwaniza mu programu eno era ne ku TV yo eya 3ABN abatufuna around the world oba okwetola ensi yonna mu diaspora nyongera obeebaza banemwe balitambula naffe saba okkirize tusooke tusabe ate oluvannyuma tubeere nga tutandika. Mukama Katonda wakakasa mu kigambo kyo nti musabe muliweebwa oga nti mweyanjule muliggulirwawo. Nange nno Mukama ntwala omukisa guno okweyanjula gy'oli onzigulirewo oluggi lw'omukisa ogw'okwegera ekigambo kyo mu maanyi ag'omwoyo mutukuvu. Era neeyanjula gy'oyi nga nkusaba okusaba kwange okukkirize ogaye nti musabe muliweebwa. Nsaba ompe amaanyi, nsaba ompe okukkiriza, nsaba Mukama okwogera kwange kukole enjawulo ku buli mukwano gwange ali mukulaba essaawa zino. Mulimu abayinza okuba nga badde baweddemu essuubi. Nsaba balabe Katonda ajjudde okwagala, balabe Katonda afaayo gye bali era abalina abategekedde ebirungi mu maaso eyo okusinga ne bibayinza okufuna ku nsi kuno. Katonda wange mu linnya ly'omwana we Yesu wulira okusaba kuno bwe nsabe bwe ntyo mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Amiina. Mukwano gwange ndaba nina ebibuuzo wano bye nsaba otandika nabyo. Oluvannyuma ngenda kuba neeyongerayo. Biringa 2:3. Ekisooka kigamba lwaki Bayibuli egamba nti ababi balisaanyizibwawo oba balizikirizibwa mu muliro, balisaanyizibwawo n'omuliro ogutazikira. Kubanga ekyogera tewerabira nti twakomye nga tulaba ng'omuliro ogwa Geyeena gugenda kwokya ababi ku nsi era nga gugenda bookya ku lunaku lw'enkomerero, ku nkomerero y'ensi, era ng'omuliro ogwo tegugenda kwaka mirembe gyonna, gulizikira kubanga bwe gugenda okwokya bagenda kufuuka vvu. Kati muli bwe nayogedde ebyo waliwo agamba olina ky'otaayogeddeko. Lwaki ennyiriri zino wammanga wazeebalamye? Lwaki weebalamye olunyiriri olugamba nti balyokebwa muliro gwa Geyeena muliro ogutazikira? Nnyiriri weeziri inako wano Matayo 5. Matayo 5. Matayo 5:3 kanve ku 29 paka ku 31. Yesu agamba nti obanga eriiso lyo erya ddyo likwesitaza lijjeemu lisuule wala zikirire nagulemu okusuulibwa mu Geyeena. Ogwa ddyo gwekwesitaza gutemeko gusuule wala kubanga kye kisinga obulungi ekitundu kye ekimu kizikirire okusinga omubiri gwonna, omubiri gwe gwonna guleme okugenda mu Geyeena. Ne Makko naye n'ayongerako. Kasome ne Makko kuba Yesu ayogera ebigambo bye bimu mu Makko essuula 9. Mu ssuula ey'omwenda Yesu Kristo bw'aba ayogera ebigambo bino mu lunyiriri olwa agamba nti omukono gwo bwe gukwesittaza ogutemangako. Waakiri gwe okuyingira mu bulamu singa okugenda mu Geyeena ng'olina emikono gyombi mu muliro ogutazikira. Geyeena mu muliro ogutazikira. Envunyu yaabwe gyetefiira so n'omuliro teguzikira. Olunyiriri 88 kave ku 47 nti eriiso lye bwe likwesittaza ng'olijjangamu. Waakiri ggwe okuyingira mu bwakabaka bwa Katonda ng'oli wa ttulu olina eriiso limu okusinga okusuulibwa mu Geyeena ng'olina amaaso gombi. Envunyu yaabwe gyetefiira so n'omuliro teguzikira. Kati oli ambuuza ekibuuzo, wagambye nti Geyeena teri mu kwaka kyekisooka, tegenda kwaka ku nkomerero ya nsi, ti ate ekyokubiri egenda kwakira kuno ku nsi, ti ate ekyokusatu egenda kuzikira. Naye wano Yesu yennyini yayogedde omuliro gwa Geyeena ogutazikira. Kikyoyogerako ssebo? Mwe muwabye ekigambo kya Kristo nga mugezaako okwagala okuteeka mu bantu mubawa enjigiriza enkyamu.
abasajja abannadini baatubuulira dda nti omuliro gwa Geena teguzikira, kati wuno Yesu yakyogedde ate gwe oyogera ebirala. Kwano gwange kakkana ngenda kukakasa nti Bayibuli kyeyogera wano kituufu, ate gwe kyolowooza kye kikyamu. Bayibuli weyogera ku Geena oba Yesu weyogera ku Geena, ekigambo Geena kiva mu kigambo kya musajja Muyonaani. Geena Omwebulani akiyita Hinnom. Kino kyali kiwonvu, Valley of Hinnom, Valley of Gehenna. Kyali mu maserengeta ag'ekibuga ekiyitibwa Yerusaalemi. Yesu wayogerera ebigambo bino n'abantu baali balengera bulungi nnyo omuliro nga gwaka, nga n'omukka gwambuka mu bbanga. Ekiwonvu kino, omuliro guno lwaki gwayakanga nga teguzikira? Lwaki envunyu ey'omuliro guno nga nayo tefa? Kubanga wuliriza mukwano gwange, omuliro guno ebyagukumanga oba bye gwayokyanga nga tebiggwaawo. Basuddemu ente ezifudde, basuddemu embuzi ezifudde, embizi ezifudde bakasusa omwo, buli omu yaleetanga kasasiro we ng'amukasuka mu muliro ogwo. Gwabeeranga gwaka kubanga buli kiseera constantly ever and ever baasuulangamu ebisasiro. Kati naawe okimanyi bulungi omuliro gwonna tegusobola kuzikira okuggyako nga kyegwokya kimaze okubeera nga kiggwawo. Era bw'okwata akabiriti n'okakuma ojja kalaba nga kaaka okutuusa nga kaweddeyo. Omusubbaawa bw'ogukuma gwaka paka nga guweddewo. Lwaki omusubbaawa guno nga tegunaggwaawo omuliro gusigala gwaka? Kubanga omusubbaawa weeguli ogwokebwa. Kati ne guli omuliro ogwa Geyeena oba guli ogwali nga mu kiwonvu eky'Hinnomu oba eGehenna, lwaki gwayakanga nga teguzikira? Kubanga buli kadde basuulangamu ebifudde ne basuulamu kasasiro buli kadde. Envunyu bw'oleeta ebivunze nga yeerya. Kyova olaba agambye nti envunyu gyetefiira. Nanga nina omuliro gwayo teguzikira kubanga kasasiro buli kadde asuulibwamu. Tumanye etterekero lya kasasiro wano mu Kampala nga liri wali ewaffe abaganda bange batambula okuyita Rusanja agenda wali ekiteezi. We wali kasasiro. Era bw'otunulayo bw'oti olengera entuumo n'entuumo. Kati awo singa okumyewo omuliro nga gwokya kasasiro ono, ojja gusanga nga buli kadde gwaka kubanga buli kadde ab'Estate Council baleeta ne bayiwawo, baleeta ne bayiwawo. Nekiri bwe kyali. So Yesu talina buzibu bwonna bw'agamba nti omuliro gye gutazikira. Is simply ali mu kwogera ku ki? Ali mu kwogera ku kiwonvu kino, omuliro ogwo ogwa Geyeena ogutazikira. Naye ng'alaga nti n'omuliro guli ogugenda okwokya ababi gugenda kuba bwe gutyo, tegulizikizibwa. Omuzungu agamba this is unquenchable fire. Tegugenda kuzikizibwa. Katonda tajja guzikiza. Gugenda kwokya, gwokye. Bwe gubulibwa gwakuzikira gulizikira gwokka, naye tewali agenda guzikiza okutuusa nga buli kye gwagala okwokya, buli kye guli mu kwokya kiweddewo. Twala ekyokulabirako. Kankuweyo olunyiriri olulala wano. Luli mu Yuda. Manye ekibuuzo kino bangi kibakaluubirira. Waliwo ennyiriri emirembe n'emirembe ate omuliro gutaggwaawo. Yuda essuula emu, in fact erina essuula emu yokka. Olunya olw'omusanvu lugamba nti nga Sodomu ne Ggomola n'ebibuga ebyaliraanawo bwe byayendera ddala okwenkanankana nabo n'ebikyamu okugobereranga omubiri omulala, byateekebwawo okuba ekyokulabirako nga bibonerezebwa n'omusango ogw'omuliro ogutaggwaawo. Nze mbuuza ekibuuzo, kati oyagala kuŋŋamba nti olw'okuba Sodoma ne Ggomola essaawa zino wenjogerera bino byasaanawo, kati omuliro ogwabyokya gukyali mu kwaka? Kubanga Bayibuli egamba nti gwali muliro gutaggwaawo. Kyategeeza kiki? Effect omuliro guno gye gwateeka ku kibuga Sodoma ne Ggomola ne leero weeri teggwangawo. Ekyatuuka ku bibuga ebyo ne leero tebiriko ku maapu y'ensi, byasaanawo ne bifuuka evvu. Era ye Peetero waba byogerako agamba nti byasirika okubeera ekyokulabirako eri abo batatya Katonda. Omuliro ogwabisaanyawo teguggwaawo, kikyategeeza nti
ekyatuuka ku bibuga bino olw'omuliro ogwo ne leero tekivangawo. Bino ebibuga tebiddangamu kusengebwamu bantu. Biri wansi wa nnyanja eno gye bayita Dead Sea. Byasanirawo ddala. So ye kyakulabirako ki kyakinyiza osembyayo. Yeremiya 17 luno lwo lujja kuba kiriya nnyo lwemba nsembyayo ku nsonga eno. Yeremiya essuula 17 olunyiriri ngenda kusoma olunyiriri lwa kumeka olunyirira kusoma lwa 27. Mukama Katonda okuyita mu nabbi Yeremiya agamba nti naye bwe mutampulirenga okutukuza olunaku olwa Ssabbiiti obutatwalanga mugugu newankubadde okuyingiranga mu miryango gy'e Yerusaalemi ku lunaku olwa Ssabbiiti, kale bwe munaaba temumpulidde ndikumira omuliro mu miryango gyakyo era gulyokya amayumba ag'e Yerusaalemi so tegulizikizibwa. Teri aliguzikiza. To not be quenched. Naye era gwatuuka ne guzikira wadde teri muntu yasobola guzikiza. Era nga n'omuliro gwagenda tewali muntu agenda kusobola kuguddukamu. Ye Isaaya yagambye nti tebalyewonya mu gwo. Tumanyi tulina zi fire extinguishers nnyingi nnyo nezigezaako okutaakiriza omuliro ne guzikire. Tujja kubeera ne ezo kampuni zonna weeziri naye tezisobola guzikiza. Era lipoota ejja gye tuli mu kitabo ky'ebyomumirembe ekyokubiri essula 3:6 olunyole 19 tuka ku 21 nti ng'ekigambo kya Yeremiya bwe kyali Babuloni yajja n'ekuma omuliro ku bbugwe wa Yerusaalemi teri n'omu yaguzikiza. Kiryoke kituukirire ekigambo Mukama kyayogera okuyita mu nabbi Yeremiya. So ebino ebigambo bizza bikozesebwa interchangeably. Omuliro ogutaggwaawo, omuliro ogutazikira, negamba nti emirembe n'emirembe omuka gwabwe gunyooka emirembe n'emirembe, byonna bizze bikozesebwa. Naye ekigambo ekyo Olam ekyolulimi olw'Ebbulaniya tekitegeeza nti buli ekikozesebwa kiba kitegeeza nti kigenda kubeerawo emirembe n'emirembe nga tekikoma. Waliwo lwe kitegeeza ekintu ng'ekyamazima kimaze n'ennaku nga 3. Kati nga ku musajja Yona, bw'osoma Yona ssuula 2:17 ne Yona 2:6, Bayibuli eraga nti Yona yamala ennaku 3 mu lubuto lw'ekyennyanja. Naye Yona ye bw'aba asaba essaala agamba nti ebisiba eby'ensi n'ebinsibira mu lubuto lw'ekyennyanja emirembe gyonna omusajja yalabanga aliyo emirembe n'emirembe. Obadde okimanyi nti waliwo ekiri ekitakya naddala ekiro ng'obadde mulwadde bannange obwo obudde temujja. Nze jjajjange bwe twabeeranga eyo eggomba mwagala nnyo jjajja wange oyo jjajja Looyina Lukwago ng'atugamba buli lwe tula ku luzzi ti naye mwe ku luzzi mumalayo mwaka mulamba ti si kuba nti twamalangayo omwaka mulamba naye nga tuluddeyo. Kati naffe olulimi luno tulukozesa lulinga lulimi lwa bisoko. Bali mu kulaga nti eri oyo agenda kubeera mu Geyeena ne baguba omuliro gwandyasa okumala eddakiika 5 gwandibadde ng'ogumwokyeza emirembe n'emirembe. Simple kyekiri mu kutegeeza bwe gamba tegulizikizibwa teri agenda kuzikiza muliro gwa Geyeena. Gugenda kwaka gwokye abajeemu, gwokye bamalayika abagwa ne Sitaani, gwokye Sitaani yennyini paka bwe gunaabafuula evvu. Bwe gunaamala okubafuula evvu olwo Katonda alyoke atonde eggulu eriggya n'ensi empya. What is the statement eno? Jala nkinyonyola okitegere bulungi, Mukama ansaasire okitegeere. Peetero ebbaluwa ey'okubiri essula 3 olunyole 10 bw'aba ayogera ku muliro guno 3 olunyole 10 agamba naye olunaku lwa Mukama waffe lulijjanga mubbi, eggulu eririvaawo n'okuwuuma okunene n'ebintu ebyobuwangwa olw'okwokebwa okungi n'ensi n'ebikolwa ebigirimu birisirika. Olw'e13 naye nga bwe yasuubiza bino byonna nga bimaze okusirika bifuuse evvu, nga bwe yasuubiza tusuubira eggulu erijja n'ensi empya obutuukirivu mwe butuula, bino byonna nga biweddewo. Omuliro gwagenda nga gumaze okufuula abajeemu evvu ne Sitaani afuuse evvu ne bamalayika be bafuuse evvu. Katonda agenda kutonda eggulu erijja
n'ensi empya. Obutuukirivu bugenda otuula mirembe gyonna ekibi tekigenda situka mulundi gwakubiri. Kindeeta ku kyokuyiga kyaffe kye tugenda otunulira olwaleero, emyaka 1000 egy'emirembe. Ate okimanyi nti waliyo emyaka 1000 egy'emirembe wadde tekigenda kuba gya mirembe eri Sitaani. Myaka egyo 1000 egy'emirembe ensi kwe tuli egenda kubeera matongo. Emyaka 1000 egy'emirembe Sitaani agenda kulomba kuno nga yenjera naye nga talina gwakema. Bwino oyo tumusanga luddawa? Mu myaka gino 1000 biki bye tugenda okuzuuliramu ebigenda okutuyamba okweyongera okwesiga Katonda nti ekigambo kye ky'amazima ate Katonda ajjudde okwagala n'ekisa. Sabo negatteko tutandike okufefeta ebyawandiikibwa mu bunnabbi bw'ekitabo kyakubikkulirwa essula 20. Naye kkiriza nsooke nziremu nsabe Omwoyo Omutukuvu annuŋŋamye lunyiriri ku lunyiriri. Ekigambo kya Mukama kinywere ku lulimi lwange okitegeere bulungi naawe. Ffenna kituwe essuubi, kituwe essanyu wadde tuli mu nsi ey'ekibi. Katusabe. Mukama Katonda nate nkomyewo gy'oli kubanga nkimanyi gwe tokoowa bantu bo nga nze. Omanyi nga nkwetaaga nnyo Mukama. Gye mba nsaba Omwoyo Omutukuvu omu ate mu ekijjuvu nsobole okwogera ekigambo kino kitegeerekeke mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Amiina. Mukwana ndaba Bayibuli yalagula nti Sitaani olunaku lugenda kukyanga ali ku njegere. Kituufu abaliwo mu biseera ebya COVID-19 we yasingira ddala okusenkenya abantu wonna wonna abanyumya emboozi. Nange nze omu ku bo twalaba ku kye bayita kalantiini. Kalantiini ono yali w'amaanyi ng'abamu sigadde waka abalala nga babakuumiddeeyo kubanga bakizudde balina obulwadde. Era kankutegeeze nga bagamba stay home stay safe. Abantu ne bakumya mu kalantiini, bizinesi z'abantu ne zifa, abamu in fact bagenda n'okuva mu mbeera eyo nga tebakyasobola kuddamu kukola. Naye weetegereze endwadde zino zonna omuli COVID-19 ezaali zituluma ezatutuuse okubeera nga tusigaddeko abalala tuli mu kalantiini, eyavaako obuzibu obwo bwonna ye Sitaani. Sitaani yeew'okunenya olw'endwadde eziyitiridde mu nsi. Naye kennyini wadde nga atuleetera okubeera mu kalantiini ez'enjawulo olw'endwadde zino, naye ekiseera kijja agenda kubeera mu kalantiini. Katonda yatonda eggulu n'ensi, eno ensi kwe tuli agenda giteeka ku kalantiini ya myaka 1000 nga Sitaani yekka yaliko kuno ne bamalayika be nga bali mu kkomera for 1000 years. Ate ebyo bintu bw'oba osoma Bayibuli ogenda obirabanga Katonda bw'aba abinnyonnyola bigenda bijja bigoberegana bitegereka. Abamanyi obulungi obuwanga bw'abasajja Abayudaaya baalimanga ku ttaka okumala emyaka 6. Kati omwaka ogw'omusanvu ne balireka ne liwummula. Baddangamu okulirimako mu mwaka ogw'omunaana ne baddamu emyaka 6, ogw'omusanvu ne balireka ne liwummula. Ne Katonda kusinziira kubala nga bw'atubikkulira mu kigambo kye Bayibuli, eno ensi bukyanga agitonda, ekibi bukyanga kifuga ku nsi kuno, tuli mu myaka 6. Katonda agenda kuteekawo emyaka 1000 ng'eno ensi ewummudde. Eno ensi kwe tuli nga Sitaani yaliko yekka nga yonna yonna matongo meereere. Bwino ono tumusanga luddawa? Twolekedde ekimu ku by'okuyiga ebisinga okuwoomerera. Nze njagala gamba nti ng'omubisi gw'enjuki mu kitabo kyakubikkulirwa essula 20 okutandikira ddala ku lunyiriri olusooka. Ono nga tusanga obunnabbi obwakawenkene Sitaani agenda okusibwako enjegere, asibwe mu bunnya obutakoma. Kubikkulirwa essula 2 olunya olusooka lugamba nti ne ndaba malayika ng'akka okuva mu ggulu ng'alina ekisumuzo ky'obunnya obutakoma n'olujegere olunene mu mukono gwe, n'akwata ogusota, omusota ogw'edda ye mulyolyomi era Sitaani, n'agusibira emyaka 10, n'agusula mu bunnya obutakoma
naggalawo n'ateekako akabonero gulemenga okulimba amawanga nate okutuusa emyaka 1000 lwe giriggwako. Oluvannyuma lwagyo kigugwanira okusumululwa ebiro bitono. Bayibuli erimu kutulaga mu bunnabbi nti ekiseera kijja Sitaani bwagenda okugenda mu luwummula naye nga lukake. Ffe ezaffe tuzeesunga nnyo n'ogamba naye bannange kaliivu kange katuuka ddi ngende mpumuleko nze nno bwe naliko mu honeymoon nga Yonasaani naye saagala kuvaayo twagenda eyo ekalangala nga saagala kudda ebisinga mbaddeko eyo olabirizi awamu ne baganda Vento Media bonna ne bagamba bannange kambeereko eyo mbeere eyo oba omwaka mulamba kuba bagabanga nti bwe yamalanga okuwasanga amala omwaka mulamba nga tagenda ku lutalo. Ffe twesunga nnyo okuwummula kuno kubanga kutuwoomera naye Sitaani agenda mu luwummula nga lukake. Forced leave for 1000 years, emyaka 1000 beddu. Gitandika ddi? Gigenda kujja gitya? Ogenda kizuula okusinza ku Bayibuli ng'emyaka gino 1000 gitandika n'okuzuukira. Era Bayibuli weba eginnyonnyola mu kitabo kino ekyakubikkulirwa essuula 2 okutandikira ku lunyiriri olwokuna. Bayibuli egamba nti n'endaba entebe ez'obwakabaka nga kuliko abatuddeko ne baweebwa okusala omusango. Agamba nti ne babalamu ne bafugira wamu ne Kristo emyaka 1000. Abafu abalala tebaba balamu okutuusa emyaka 1000 lwe jaggwa. Kuno kwe kuzuukira okw'olubereberye aweereddwa omukisa era ye mutukuvu alina omugabo mu kuzuukira okw'olubereberye. Okufa okwokubiri tekulina buyinza kubo naye banaabeeranga bakabona ba Katonda era ba Kristo era banaafugiranga wamu naye emyaka 1000. Bayibuli eraga nti ekiseera kino eky'emyaka 1000 Sitaani ng'asibiddwa ku njegere ng'ali mu bunnya obutakoma. Bayibuli erambika bulungi nnyo nti emyaka gino oba ekiseera kino eky'emyaka 1000 kitandika n'okuzuukira. Kuzuukira kika ki? Agambye nti okuzuukira okw'olubereberye, okuzuukira kw'abatukuvu. Waliwo ebintu bina byensaba mukwano gwange ndaba osooke wekkaanye. Bayibuli eyigiriza nti eriyo okufa okusooka. Bayibuli emu neeyigiriza nti eriyo okufa okwokubiri. Bayibuli eyigiriza nti eriyo okuzaalibwa okusooka. Era Bayibuli emu neeyigiriza nti eriyo n'okuzaalibwa omulundi ogwokubiri. Bayibuli emu eyigiriza nti eriyo okuzuukira okusooka naye ate eriyo n'okuzuukira okwokubiri. Kati wulira ne kino, bw'ozaalibwa omulundi gumu ojja kufa emirundi 2 era ojja kuzuukira mu kuzuukira okwokubiri. Naye bw'ozaalibwa omulundi ogwokubiri ojja kufa omulundi gumu naye olizuukira mu kuzuukira okusooka okw'obulamu obutaggwaawo. Mukwano gwange ndaba simanyi oba ekintu ekyo kitegedde. Bw'ozaalibwa omulundi gumu ojja kufa emirundi 2. Bw'ozaalibwa emirundi 2 ojja kufa omulundi gumu bw'oba wakufa. Era ojja kuzuukira mu kuzuukira okw'olubereberye nti mu kwo okufa okwokubiri tekulina buyinza ku abo abazuukidde mu kuzuukira okw'olubereberye kuba bagenda kufuga ne Kristo emyaka 1000. So emyaka gino 1000 gitandika na kuzuukira. Okuzuukira kw'abaki? Wano Bayibuli eyogera ku batukuvu kuba egambye mu lunya olw'omukaga nti aweereddwa omukisa era ye mutukuvu alina omugabo mu kuzuukira okw'olubereberye. Wa mukisa era mutukuvu kubanga bano banaabeeranga bakabona ba Katonda era ba Kristo era banaafugiranga wamu naye emyaka 1000. Bazuukidde, bavuddeyo mu ntaana, bamazeyo bbanga ki? Tombuuza. Naye ansi eri nti bagenda kuzuukira. Bwe bazuukira mu kuzuukira kwabwe kuno emyaka 1000 we gitandikira. Mark the point. Yesu yava agamba mu Yokaana 5:28 n'abiri nti ekiseera kijja bonna abali mu ntaana lwe baliwulira eddoboozi lye. Abaakola obulungi balizuukirira obulamu. Kuzuukira okusooka. Abaakola ebitasaana balizuukirira omusango mu kuzuukira okwokubiri. So emyaka gino 1000 gye gyawuddemu okuzuukira kuno okw'emirundi 2. Okuzuukira okw'omulundi ogusooka kwe kutandika emyaka 1000. Okuzuukira okw'omulundi ogwokubiri kwe kuggalawo emyaka 1000.
kubaawo ku nkomerero y'emyaka 1000. Kati twebuuza ekibuuzo nti okuzuukira kuno okusooka okuggulawo emyaka 1000 kubaawo ddi? Answer eri mu bigambo bya Yesu Kristo. Kitabo kino si kirala, tugenda kusoma ekitabo kye bayita ekyebbaluwa ya Pawulo eri abasajja abaali mu kanisa ez'e Sesalonika. Ebbaluwa ya Pawulo eno esooka, Pawulo bw'aba annyonnyola ensonga eno agamba bw'ati. Ebbaluwa eno y'Abasesalonika ekisooka essula 4 Olunyolo 16 lugamba, kubanga Mukama waffe yennyini aliko okuva mu ggulu n'okwogerera waggulu n'eddoboozi ya malayika omukulu n'ekkondeere lya Katonda, n'abo abaafiira mu Kristo be balisooka okuzuukira. Naffe abalamu abaasigalawo ne tulyoka twole wamu nabo mu biro okusisinkana Mukama waffe mu bbanga. Kale bwe tutyo tunaabeeranga ne Mukama waffe ennaku zonna. Pawulo annyonnyola ng'agamba nti okuzuukira kuno okusooka kubaawo nga Yesu Kristo alabise ku bire. Ettaka liwandula abafu abaafiira mu Kristo nga Yesu azze ku bire, ng'ekyo kiseera tekinnatuuka abafu bonna bali mu ntaana oba bali batya oba batya. Buli mutuukirivu yonna, buli muntu yenna yafiira mu Kristo agenda kuzuukira nga Kristo alabise ku bire. Kanzire mundu some ndi mu Basalonika ekisooka essula 4 Olunyolo 16 lugamba, kubanga Mukama waffe yennyini aliko okuva mu ggulu n'okwogerera waggulu n'eddoboozi ya malayika omukulu n'ekkondeere lya Katonda, n'abo abafiira mu Kristo be balisooka okuzuukira. Mukama waffe yennyini ng'ako okuva mu ggulu ali ku bire, bakafaananyawo Kristo ng'ayogera n'eddoboozi ery'omwanguka n'agamba nti muzuukuke mwe abantu bange abali mu ntaana abali mu nfuufu, aga nti muzuukuke kambayite Yonasan. That's when naba nasangiddwa nga nafa negomba nnyo Yesu ansange nga ndi mulamu. Naye kale ne bw'ali nsanga nga nafa, it's okay kubanga nja kuzuukira. Mulabe n'amaaso okuzuukira kuno kubaawo. Nze pondi gye ndi mu kunywa saagala otunulire nnyo ebya Yonasaani nga nze n'okwesonga kwendiko, njagala otunulire ensonga gye ndi mu kunnyonnyola. Okuzuukira okusooka okw'abatuukirivu kwe kuggulawo, kwe kutandika ekiseera eky'emyaka 1000, naye kubaawo nga Yesu Kristo akomyewo ku bire. Wetegereze kino nti Kristo bw'akomawo ku bire, abantu bonna abagenda okusangibwa ku nsi balimu ebika 4. Wagenda kusangibwawo abatuukirivu nga balamu, wasangibwawo abatuukirivu nga bafu, wasangibwawo abajeemu nga balamu, wasangibwawo abajeemu nga bafu. Ati buli kibiina ku bano waliwo ekibatuukako. Luno olunyiriri lutunnyonnyodde bulungi nnyo nti bonna abagenda osangibwa nga bafu naye nga batuukirivu, bonna abaafiira mu Kristo be balisooka okuzuukira. Sabali mu ntaana Yesu bw'ajja nga baafiira mu Kristo bagenda kuzuukira. Ekibiina ekyokubiri ky'abalamu, abalamu abasangibwa nga Yesu basanga nga balamu naye nga babadde bamulindiridde nga bamwagala, bamukkiririzaamu abatuukirivu, kyekibatuukako. 17 Naffe abalamu abaasigalawo ne tulyoka twale wamu nabo mu bire okusinkana Mukama waffe mu bbanga. Kiki ekibaawo wano? Nti abalamu abasangiddwa nga batuukirivu bagenda kufuusibwa awamu ne bano abazuukidde nga batuukirivu, bonna bambuke mu bbanga okusinkana Mukama waffe Yesu Kristo. Pawulo ayongera okinnyonnyola mu kitabo eky'Abakolinso ekisooka essula 15 olunyiriri kankuweru kutandike ku 5 agamba nti laba mbabuulira ekyama, tetuli abaka ffenna, naye ffenna tulifuusibwa mangu ago nga kutemya kikowe akagomba k'enkomerero bwe kalivuga, kubanga kalivuga n'abafu balizuukizibwa obutavunda, naffe tulifuusibwa. Agamba nti kubanga oguvunda kikugwanira okwambala obutavunda n'ogufa guno okwambala obutafa, naye oguvunda guno bwe gulibanga gumaze okwambala obutafa n'ogufa guno okwambala obutafa, agamba ekigambo ekyandikwa kino kituukirire nti okufa kumiriddwa mu kuwangula. Yes, kutya tekulina buyinza ku bano abali mu kuzuukira, abali mu kwambazibwa omubiri ogutafa, abali mu kwambazibwa omubiri ogutavunda, abali mu kwambazibwa omubiri ogutakaddiwa, ogutalwala, ogutakoowa mirembe n'emirembe. Wow!
bibawo ddi nga Yesu alabise ku bire. Mwana wa Katonda alijja Mukama ffe yennyini aliko okuva mu ggulu n'okwogerera waggulu, kati ng'azze ali ku bire, ali mu bbanga, tagenda kulinnya ku ttaka, bamusinkana. Alyoka abatwale mu ggulu kuba yasuubiza mu kigambo kye ti mitima gyammwe tegyeraliikiriranga. Mukkirize Katonda era nange munzikirize. Mu nnyumba ya kitange mulimu ebifo bingi eby'okubeeramu. Singa tekiri bwe kityo nandibagambye niyo banga ngenda okubateekerateekera ekifo ndikomawo nate ne mbatwala gye ndi, eyo gye ndi nammwe mubeere eyo. Kwegamba agenda batwala mu ggulu, eyo mu ggulu gye tugenda okubeera ne Yesu emyaka 100. Abatuukirivu bagenda mu ggulu, bagenda bacacyanca basanyuka nga bagamba okufa okulumako kuli ludda wa, obadde otufuga okumala ebbanga, obadde naffe oteeka ku bunkenke okufa tekulina gotayiganya tekusosola. Omutuukirivu n'atali mutuukirivu mwena mubeera mu maziga ku lumbe. Bambi n'osanga akabenje nga tekasosodde, n'owulira nti omusumba, omubuulizi, omukadde w'ekkanisa, n'owulira nti ate kati ono mukulisaayo w'egindi nga naye yafudde endwadde oluusi bubenje. Naye ku lunaku luli Yesu Kristo ng'alabise ku bire, bonna abafiira mu Kristo be bagenda okusooka okuzuukira. Waaw! Balyoke bazuukire nga bambadde omubiri ogutafa, ogutavunda, ogutakaddiwa. Yesu ng'ogenda ku trip eyo, omwana omwe yagenda n'agamba don't miss that tour. Tosubwa olulambulo olwo. Genda okulambula eggulu emyaka 10. Tugenda okubeerayo nga tutambula nga tuligitanga ennyana. Obulamu bw'eggulu bugenda kunyuma. Era nkusaba mukwano gwange, bw'oba tonnasala ddiiro kyekiseera okwase Kristo obulamu bwonna. Naye wulira kino, waliwo ekibiina ekirala ekyabajeemu abafu. Yesu Kristo bw'akomawo abajeemu abafu kye kibatuukako. Mu kitabo kya Kubikulira essula 20 olunya olwokutaano lugamba abafu abalala tebaaba balamu okutuusa emyaka 1000 lwejjaggwa. Tebaaba balamu, baasigala bafu, beeyongerayo kwebaka, they continue sleeping, basigala mu ntaana. Kiri Yesu yayogedde n'agamba nti, Yesu Kristo yagenze n'agamba nti bonna abaakola ebitasaana balizuukirira omusango. Kati bano abaakola ebitasaana, abajeemu, abatemu, ababbi, kwegamba njogere kindeke ki, mubitegeera bulungi nnyo. N'abo bonna abajjojobya abantu ku makubo mubamanyi, abantu abateenenya, abantu abatayagaliza muntu yenna kalungi konna, n'osanga ng'ennyumba yo bagisiguukuludde. Abantu abatayagaliza muntu kalungi konna, n'osanga ng'ettaka lyo baaliwambye ekibba ttaka, bakitta, abatta abantu, abawamba abaana, ab'ebijambiya, abo bonna bagenda kusigala nga bafu. That's bwe banaasangibwa nga bafu. Naye ate waliwo ekibiina wano ekirala, kino kyo kitiisa. Banna, omuzungu omu yagamba this is the saddest picture. Kino ekifaananyi kya ntiisa. Okimanyi nti waliwo Yesu bagenda osanga ku nsi kuno nga balamu naye ng'ate bajeemu? Ki ekigenda okubatuukako? Bayibuli egamba mu kitabo ekya eno bbaluwa ya Pawulo gy'awandiikira abasajja ab'Esesalonika, kangisome. Bbaluwa eno nkulu nnyo. Bbaluwa ey'okubiri, bbaluwa ya Pawulo omutume ey'okubiri eri Abasesalonika. Ntandikidde mu ssuula esooka olunyiriri ngenda soma lwa 7 n'olw'omunaana. Bayibuli egamba Pawulo bw'aba agumya abakkiriza abagamba bw'ati nti era nammwe ababonyaabonyezebwa okubasasula okwesiima wamu naffe mu kubikulira kwa Mukama waffe Yesu okuva mu ggulu awamu ne bamalayika ab'obuyinza bwe mu muliro ogwaka, okuwalana eggwanga abatamanyi Katonda era abatagondera njiri ya Mukama waffe Yesu. N'omuliro guno gwe guliwa? Mu ssuula ey'okubiri olunya olw'omunaana agamba, tuli mu kitabo kino eky'Abasalonike ebbaluwa ey'okubiri, agamba nti awo omujeemi oli n'alyoka abikuka Mukama waffe Yesu gw'alitta n'omukka ogw'omu kamwa ke era gw'alizikiriza n'okulabisibwa kw'okujja kwe. Yesu Kristo bw'anaabajja ku nsi, ekitiibwa kye kigenda kubika ensi yonna. Nga bw'olaba enjuba bw'eyaka nti omusana osanga gwaka ku State House, osanga gwaka mu nnyanja, osanga gwaka mu bizinga, osanga omusana gwaka neeri mu kyalo ne mu kibuga nga wonna gwaka. Kati ekitiibwa kya Kristo ng'alabise ku bire kigenda kumaamira ensi yonna. Kati buli we kimaamidde
omuntu yenna agenda osangibwa nga badde teyakkiriza njiri kigenda kuba muliro gwaka era kigenda kubasaanyaawo. Kyovula Yokaana ye bw'abanyonnyola ekifaananyi kino bw'oba osomye mu baluwa mu kubikkulirwa essuula 6 olunyiriri ndi mu kusoma lwa kumeka olunyiriri nsoma lwa 15 ayogera ku bantu bano abagenda ossatira nga Yesu alabise ku bire. Bayibuli nti ne bagamba agamba nti ne bakabaka b'ensi n'abalangira n'abagabe n'abagagga n'abamasaza na buli muddu n'ow'eddembe ne beekweka mu mpuku ne mu mayinja ag'oku nsozi ne bagamba ensozi n'amayinja nti mutugweko mutukise mu maaso g'oyo atudde ku ntebe mu busungu bw'omwana gw'endiga kubanga olunaku olukulu olw'obusungu bwabwe lutuuse era ani ayinza okuyimirirawo. Ani ayinza okuyimirirawo? Abajeemu bonna abasangibwa nga balamu Yesu ng'ajja omulundi ogwokubiri bagenda kajjutuka. Kigenda kuba kikambwe ennyo gye bali. Bayibuli eraga n'okulaga nti bagenda kufa mu nfa gye nandiise oba ey'ekiyononere oba nkozesa olulimi kimugwano gwange ndaba. Bw'oba osomye Yeremiya essuula 4 ate naye Yeremiya ayongera okulaga ekifaananyi kino eky'entiisa mu ssuula ey'okuna lunyiriri lwa kumeka. Ngenze mu lunyiriri nno eno Bayibuli nno njagadde olunyiriri olwa 23 agamba bw'ati nti nalaba ensi era labanga njereere nga yeetabudde n'eggulu nga temuli musana. Nalaba ensozi era laba nga zikankana obusozi bwonna ne buyuuguuma eruuyi n'eruuyi. Natunula era laba nga tewali muntu n'ennyonyi zonna ez'omu bbanga nga zidduse. Yeremiya 25 olwa 33 kansooke nnyonnyole ensonga eno etegerekeke. Mu lwa 33 agamba nti n'abo Mukama baalitta baliva ku nkomerero y'ensi balituuka ku nkomerero yaayo. Tebali kungubagirwa so tebali kuŋŋaanyizibwa so tebaliziikibwa. Balibabusa ku maaso g'ensi. Balibabusa ku maaso g'ensi. Teri agenda kubakuŋŋaanya, teri agenda kubakungubagira, teri agenda kubaziika. Why? Kubanga abatuukirivu abandi bakaabiddeko, abatuukirivu abandi bakuŋŋaanyiza babaziike, abatuukirivu abandi baddenga bambi bagezaako okukuma olumbe kankitwale bwe ntyo nga babakuŋŋaanya babakungubagira bagenda kuba boolekedde mu ggulu nga boolekedde mu nsi ensuubize nga batandise kutambula mu nguudo za zaabu nga bali mu kweyagala. Mwanange nga tuli mu kulya ku muti gwa bulamu, tuli mu kunywa ku mazzi malamu, tuli mu kutambula mu nguudo zino eza zaabu, tuli mu kulambula ggulu. Ffe tetugenda kubeera ku nsi ate kudda mu byakungubagira abo abaagaana enjiri ya Kristo. No, kyova olaba enjiri eno eri mu kubulira ssaawa zino zenjogererako. Ku ssaawa zino ng'oli mu kugiraba Kristo akwanjulira omukisa ogw'okubeera ekitundu ku batukuvu abagenda okutambula naye mu nguudo eza zaabu mu ggulu mu myaka 1000. Tugenda kubeerayo mu ggulu. Kyova tetugenda bakungubagira. Bagenda kufa bafuuke basigale kuno nga bali Bayibuli egambye etya? Bali babusa ku maaso g'ensi. Kyekyo ffe tuli mu ggulu naye mu ggulu eno nga nekino kankigatteko gwe ate lwaki sikigattako? Bayibuli erambika bulungi nnyo awatali kuwanaanya kwonna nti nga tutuuse mu nsi bwe tutuuse mu ggulu myaka 1000 kiki ekigenda okubeerayo? Emu ku ebyo tugenda kuyimba, tugenda okutendereza, tukwate ennanga za Katonda, tuyimba oluyimba lwa Musa n'olw'omwana gw'endiga. Tugenda kuyimba okuyimba kuli Yonasaani nange neesunze okubeera mu universal bagita redeemed choral. Eyo kwaya ey'amaanyi ennyo egenda okuba ng'evudde ku nsi kuno bali abayita mu kubonyaabonyezebwa okungi abaawangula ensi eno olw'omusaayi gw'omwana gw'endiga. Nina ogibeeramu, nina okuyimba nange ku luyimba. Mu myaka gino 1000 tugenda kutendereza Katonda nga tumwebaza olw'okusaasira kwe, nga tumwebaza olw'obwenkanya bw'alina nti mu butuufu yasala omusango gw'ensonga teyasaliriza. Kankuwe ku bwino wuno mu kitabo kyakubikkulirwa essuula 15 olunyiriri lwa kumeka 15 olunyiriri olwokubiri otuuka ku lwokuna
Bayibuli egamba nti nendabanga ennyanja ey'endabirwamu etabuddwamu omuliro, abava eri ensolo n'ekifaananyi kyayo n'omuwendo gw'erinnya lyayo nga bawangudde, nga bayimirire ku nnyanja ey'endabirwamu nga balina ennanga za Katonda, ne bayimba oluyimba lwa Musa omuddu wa Katonda n'oluyimba lw'omwana gw'endiga nga boogera nti bikulu era bya kitalo ebikolwa byo Mukama Katonda omuyinza w'ebintu byonna, ga butuukirivu era ga mazima amakubo go, gwe kabaka ow'emirembe n'emirembe. Ani atalitya Mukama n'ataliwa kitiibwa erinnya lyo? Kubanga gwe wekka gwe mutukuvu, kubanga amawanga gonna galijja era galisinza mu maaso go, kubanga ebikolwa bye eby'obutuukirivu birabise. Birabika bitya? Lwaki batendereza bwe bati? Lwaki tugenda kutendereza Mukama? Tugenda kukkiriza nti Katonda okusalako okw'omusango yasaza bwenkanya, tewali n'omu gwe yasaliriza. Omusango ojja gwogerako mu maaso awo mu kyokuyiga ekiddako, naye ngenda kyogera kino. Tugenda kukyatula lunya nti Katonda talina muntu n'omu gwasaliriza. Kubanga tunatuuka mu ggulu tugenda kubeera muno okwewuunaganya. Waliwo omuntu gw'ojja osanga mu ggulu ng'obadde tomusuubira kubaayo. Ono atuusa atya mu ggulu? Kubamu akafaananyi, waliwo omuntu gwe wali owalana. Ekyamazima kiri nti oba n'omukisa tewagufuna ne muli ogw'okutabagana naye, naye ogenda okulaba ng'omuntu oyo gwe naawe watereera omutima, Yesu Kristo ekisa kye kyakulokola, ate naye omusanze mu ggulu, ogambe yi bamalayika, kino nga tekikkirizika. Kati tulaba ekyokulabirako nga Siteefano atuuse mu ggulu agenda okulaba alengera Pawulo. Bwe yali agenda okufa, abamu ku baamukuba amayinja, abamu kwe yalaba nga bakwata engoye ze bazitwala, omuvubuka oyo gwe yalengera amaaso ge gwe gaekaliriza bulungi n'amulaba, yali Pawulo omutume ng'akyayitibwa Sawulo. Bw'osoma ebikola butume essula 7 n'essula 8. Ono yagenda mu maaso n'okuyigganya abatukuvu ba Mukama, naye ekisa kya Kristo kyamutuukako ne kirongoosa omutima gwe, n'atandika okubeera omubuulizi w'enjiri, n'abulira nnyo n'enjiri n'okusinga omusajja ono gye yabuulira Siteefano. Kati njagala weetegereza ekifaananyi kino mukwano gwange, njagala weetegereza ekifaananyi kino nti kino kyewuunyisa ate nga kituufu. Mu kifaananyi kino kye tuli mu kusoma tugenda kuba ne surprises. Katonda alyoka ayambeko Siteefano okukitegeera nti newankubadde nga Pawulo ono Sawulo gwe yafuula banga ali mumenyi w'amateeka nga nnwanyisa, kati ate naye yakyuka. Siteefano alyoka akkalakana omutima. So nga naawe olinayo gwe wandyebuuza nti nga tatuuse mu ggulu, nga twali tumusuubira okutuuka, nga yali muweereza mulungi, nga yali mukubi wannanga mulungi, nga omusajja yayimbanga, nga baakolanga ebikolwa ebyekisa, nga baakola bino ne bino. Kubajjukira waliwo n'abagenda okugamba Yesu, tetwalagulanga mu linnya lyo, tetwagobanga dayimoni mu linnya lyo, tetwakolanga ebyamagero bingi mu linnya lyo. Yesu alyoka abagambe ku lunaku luli tisibamanyangako. Naye nga tanabagambe ekyo, ffe tugenda kuba tukakasiza emyaka gino 1000 nga tuli mu ggulu. Omusajja twamulabanga okuba nnanga twamulabanga okulembera kwaya nga ye kwaya master waayo, naye ng'ekyamazima bw'avaawo alina byakolera mu nkukutu. Twamulabanga wano okubuulira njiri, omusajja n'ayogeza ekigambo amaanyi, ngamba bannanga omusajja aliko omwoyo. Abalala twabalabanga bakulembera kanisa naye nga bakolera eyo ebintu ebyekizikiza. Kati nga bamu tebagenda kutuukayo, naye nga bambi ng'obadde obasuubira. Ekigambo kigambye. Era ye Pawulo wano wayogerera n'agamba nti temumanyi nga muliramula, mulisalira abamalayika omusango, muliramula abajeemu, mulyoke mumanye nti wammeeno y'ensonga. Ebyo byonna tugenda bizuula mu myaka gino 1000 nga tuli mu ggulu. Kyova olabage nti balisala omusango, balifugira wamu ne Kristo emyaka 1000. What are they doing? Bali mugezaako nabo okwegatta ku bamalayika okukkiriza nti Katonda bye yalamula byali bya bwesigwa, byali bya butuukirivu, byali bijjudde obwenkanya.
Katonda teri muntu gwe yalemesa kuyingira ggulu. Abantu bano bonna batatuuka mu ggulu, ekyabalemesa otuukayo kwali kulondawo kwabwe. Kale nno Katonda okulamula kwe kwa mazima era kwa bwenkanya. So mukwano gwange, ensaba weetegereze kino nti nga abatuukirivu bali mu ggulu bategedde nti Katonda emisango gye gya nsonga era girabise gye bali, bakakafu nti Katonda buli kimu kyakoze, bo okuyingira eggulu bayingidde lwa kisa kya Kristo kuba bakikkiriza, nti abatatuuse batuuse lwa kugaana kugondera njiri. Bamaze okwatula, twebuuza ekibuuzo, mu bbanga lino ery'emyaka 1000 ensi kwe tuli yeefaanana etya? Genda mu maaso ku ekibuuzo kigamba ye Sitaani kennyini waawe wandimutadde mu kiseera eky'emyaka 1000, kubanga Bayibuli twatandise egamba nti agenda kuteekebwako olujegere. Kitabo kya Yeremiya essula 4 olunyiriri lwa 1 luga nti nalaba ensi era nga njereere nga yeetabudde n'eggulu nga temuli musana. Nalaba ensozi era laba nga zikankana, obusozi bwonna ne buyuuguuma eruuyi n'eruuyi. Agamba nti natunula era laba nga tewali muntu, n'ennyonyi zonna ez'omu bbanga nga zidduse. Natunula era laba ennimiro engimu nga zifuuse enkoola, n'ebibuga byamu byonna nga bimenyesemenyese olw'okujja kwa Mukama ne mu maaso g'ekiruyi kye. Yesu akomyewo omulundi ogwokubiri atuta abatukuvu mu ggulu. Ensi yalekebwa nga matongo. Era agamba nti bw'atyo bw'ayogera Mukama nti ensi yonna eriba nsiko naye sirikomekerereza ddala. Kitegeeza egenda kuba nsiko mu bbanga lino ery'emyaka 1000. Agamba nti ensi kyeriva ewuubala mu myaka gino 1000, n'eggulu eriri waggulu liriddugala kubanga omusana guliba tegwaka, enjuba nga teyaka, emunyenye nga tezaaka, so nga n'omwezi tegwaka. Egenda kuba kizikiza kyereere. Agamba nti kubanga nze nkyongedde Mukama, nkimaliridde, so sejjusizza, so siridda nnyuma okukireka. Ensi ngenda gikuumira mu kizikiza emyaka 1000. Ensozi nga zonna ziseetuse. Ebibuga byamu byonna, New York, London, Kampala, Nairobi, Cairo, wonna ebibuga byonna gye biri bigenda kuba bifuuse nga bisaanyeewo mu bbanga lino ery'emyaka 1000. Kyova Bayibuli yagambye mu Kubikkula essula 2, bw'oba osomye bwe twadde tusoma olunyiriri olwokusatu, lwagambye nti Sitaani omusota omulyolyo Sitaani n'agusibira emyaka 1000, n'agusuula mu bunnya obutakoma, n'aggalawo n'ateekako akabonero guleme okulimbanga amawanga okutuusa emyaka 1000 lwe giriggwako. Mu bbanga lino ery'emyaka 1000 ne Sitaani kennyini musibe ali ku njegere. Ki ekimusibye? Embeera eri mu nsi emusibye baaba, kubanga obunnya obutakoma buno obuli mu kwogerwako bwogera ku nsi kwe tuli. Egenda kubanga matongo, nsiko, lukoola, ewuubaala. Kati era abasajja nebaza abasajja Abayonaani bo bakiyita abysos. It's going to be abyss. Egenda kuba njereere nga yeetabudde kwegamba ngezeeyo nga bwe yali Katonda bwe yali agitonda. Kubanga kubikulirwa Lubeerwe y'essuula 1 olw'okubiri lugamba nti ensi yali njereere nga yeetabudde, n'ekizikiza kyali kungulu ku buziba. Ensi yali njereere nga tekuli kaliko. Kati Katonda agamba nti ensi ngenda kuddamu ngireke ebeere nga bwe yali nga tennatondebwa mu bbanga ery'emyaka 1000. Kati bwe ginaamala okuggwako ndyoke nziremu ngitonde bujja. During this time, Sitaani yali ku nsi kuno ne bamalayika be bonna bali awo batambula bayenjeera, agenda bannayisi manyi nandyogedde ekigambo kino, naye Sitaani ne bwanyiigira. Sitaani ne bamalayika be nga bali mu kwenjeera bagenda basaamirira, bonna bali awo. Singa nabo balumwa ennyonta kuba tewalina kyakunywa. Nengera mu kaseera kano ak'emyaka 1000 mu nzikiza nga Sitaani essanyu taliraba, talina gwakema, talina gwagenda kulimba, talina gwagenda kuzikiriza, kubanga gy'emirimu gye. Naye kati embeera emukutta ali awo is simply tied by the situation. Enjegere zino eziri mu kwogerwako wano mbeera
sebe embeera naawe esobola okusiba nuba ng'olina byewandiyagadde okukola naye ng'olw'embeera tosobola bikola. Nina bakadde bange abamu bentera okwogera nabo ne bagamba nti mukadde wange twagala tukwate tulina obubaka bwe twagala baganda bange bajje bakwate nandisobodde naye embeera ekyankutte. I'm still tied up. Next time agenda kuba tied up by the situation myaka 1000 enzikiza ekutte abafu abajeemu bonna abafu abatuukirivu bali mu ggulu kati musajja otalina gwakema ali mu kulowooza ku myaka gino wakakaaga gy'abadde amaze nga ali mu kujojobya abantu ekibi ku nsi n'ebikivuddemu gy'emyaka gino 1000 ali mu kkomera nyabula nange neesunga sitaani abeereko mu kkomera. Wuliriza kino Bayibuli erambika bulungi bw'oba omalayo nti oluvannyuma lw'emyaka 1000 sitaani agenda kuvaayo mu kkomera. Mu lunyolo olw'omusanvu mu kitabo kino ekyakubikulirwa Bayibuli egamba nti awo emyaka egyo 1000 we giriggwa sitaani n'alyoka asumululwa mu kkomera ali era aligenda okulimba amawanga ag'omu nsonda ennya ez'ensi Gogi ne Magogi okubakuŋŋaanya mu lutalo omuwendo gwabwe ng'omusenyu gw'ennyanja. Wuliriza emyaka 1000 we giggweerako wano okuzuukira okwokubiri we kubeererawo abajeemu bazuukira era kino kye kisumulula sitaani mu kkomera lyabaddemu kati afunye ab'okulimba ayinza n'okuba kati azze gye bali nga malayika ow'omusana n'abagamba nti nze mbazuukiza I'm the prince of life, you know, I've made you live again. So kati muneegatteko tulumbe ekibuga Yerusaalemu ekijja kubanga ekibawo ekyokubiri ekyoka sitaani avudde mu kkomera kyekimugyeyo abajeemu bazuukidde beetooloola ekibuga Yerusaalemu ekijja. Olunyolo olw'omunaana n'olw'omwenda lugamba nti era aligenda okulimba amawanga ag'omu nsonda ennya ez'ensi Gogi ne Magogi okubakuŋŋaanya ku lutalo omuwendo gwabwe ng'omusenyu gw'ennyanja ne balinnya ku bugazi bw'ensi ne bazingiza olusiisira olw'abatukuvu n'ekibuga ekyagalwa omuliro ne gukka okuva mu ggulu ne gubookya. Waliwo ebintu ebimu kunyongera okunnyamba okutegeera nti Katonda emisango gy'asala gya nsonga. Sitaani mu myaka 1000 abadde musibe awereddwa omukisa afumiitirize alabe nti musobya bamuggyeko n'abokema katalina byakola at least this time would have attention atandika okwefumiitiriza atandika okwebuulirira yenenye yeekube mu kifuba nedda ssebo bwe giggwako agambirawo bano abazuukidde nti nze mbazuukiza njagala munneegatteko tulumbe ekibuga kino ekyagalwa Yerusaalemu ekijja ekikka okuva mu ggulu kubanga kigenda kubanga kikka okuva mu ggulu mulimu abatukuvu Yesu Kristo ne bamalayika. Kati sitaani abagamba nti we munneegattako tugenda kuba ekibuga kino abali munda tubasinga obungi tubasaanyeewo kuba olunyolo olw'omunaana lwagambye dda nti omuwendo gwabwe gulinga omusenyu gw'ennyanja. Ababi abagenda okufa abagenda okusaanawo bangi okusinga abagenda okulokolebwa. Yesu yagamba nti ekkuba erigenda mu ggulu funda lya kanyigo n'abaliraba batono so nga ate erigenda mu geyeena gazi n'abaliraba bangi mulimu abati abatakkiriza abajeemu bonna aba buli ngeri abasinza ebifaananyi abasinze balimba bonna abalogo bagenda kuba bangi. Ate nikino kankyogere kigenda okubazikiriza si kuba nti tebandirokolebwa si kuba nti tebandisobodde kulokolebwa naye kubanga tebandirokolebwa bebeeronderawo. Katonda yakola buli kimu ekyetaagisa okubalokola naye bo beeronderawo ne bagamba nedda ffe tujja kuzikirira. Abamu baalimbibwa ne balondawo obukyamu abalala baagenda mu maaso n'okusaagira mu bintu bino eby'obulokozi. Sajja omu bwe yali annyonnyola n'agamba nti Yerusaalemu ekijja oluvannyuma lw'emyaka 1000 nga kissa okuva mu ggulu kigenda kutuula ku lusozi olw'emizeyituuni bwe kinaamala okutuula bwe kiti nga Zekariya 14 bw'agamba ekibuga kino nga kitudde Bayibuli erambika bulungi nnyo nti abatukuvu bali munda muli abajeemu bagenda kukyetooloola kuba waliwo n'akaseera akatonawo ke bagenda okufuna simanyi for how long naye basobola okufuna omukisa bategeke ebyokulwanyisa amale bagenda kati kulumba kibuga kukikuba. Bwakafaananyi awo mulimu abasajja bambi abaali balimbibwa nga basinzanga
nenga bannabbi b'obulimba babalimbalimba nti amateeka gaavaawo gakomera ku musalaba, bonna bali muno baafa balowooza basinza Katonda nenga baali basinziza bwereere. Bagenda okulaba bali mu kibiina omuli n'abasajja abatujju, kubamu akafaananyi ng'oli mujje n'ababbi b'ettaka naye nga ku nsi kuno bwe wabeererako wakolanga ebirungi nga watambuzanga n'ebigere okuva e Masaka paka Namugongo. Kubamu akafaananyi ekyamazima ng'oli mujje eri abantu abaatirimbulanga abakazi abali embuto mu ntalo, nga nabo kati oli wamu nabo, naye nga gwe ekyamazima wali musajja mulungi nga buli yakyalanga ewuwa muwanga amazzi ag'okunywa n'omuwa akatunda n'omuwa n'emmere. This is going to be the situation nga bali beetolodde ekibuga Yerusaalemi ekijja. Njala kusaba mukwano gwange weetegereze, weekubemu bakita kwefumiitiriza, kubanga abasajja bano ng'omuliro gwagenda gugenda okubookya bagenda funa ku mukisa nabo ogwatula nti emisango Katonda gy'asala gya nsonga nga tegunaba kubookya. Bayibuli erambika bulungi nnyo okuva ku lunyiriro 11 okutuuka ku 15 wano mu ssuula ya 20 nti Katonda agenda kubateerawo omusango, balengere Katonda ng'atudde ku Namulondo ye, bamutunule mu maaso abagireyo buli kimu, okufuba kwonna Katonda kwe yakolanga abalokolebwe naye ne bakunyoma. Balyoke baatule nti naye ekyamazima okubula kwange kwali ku busiru bwange, era buli omu agenda kujja amaaso Katonda. Gwabadde asuubira nti yali omukyamu agasse ku munne agende nti mbuze gwe wambuza, twalinga twagala ogoberera amazima naye ne mutugamba nti Sabbiiti, manya nti Sabbiiti ate bya kiragaano kikadde. Naye nga mpunzika ngamba bwe nti osobola okusazaamu okwejusa otya ng'osaba Yesu essaala egamba nti Kristo mutima gwange gukebere, bw'olaba nga munze mulimu embeera yonna etatuukiridde nongoosa n'omusaayi gwo. Bwe kiba nga Sabbiiti gye mbadde mmenya nga yebadde ndetera kino, bwe kiba nga mutuufu neetaaga kubatizibwa ntandika obulamu obujja, Mukama onsaasire nzaalibwe omulundi ogwokubiri, naye kikafuuwe nze okubeera ebweru w'ekibuga Yerusaalemi. Saa Mukama akuwa omukisa okukola commitment efaanana bw'etyo. Era njala okukakasa tulibeera kitundu ku abo abali babawandiikiddwa mu kitabo ky'obulamu eky'Omwana gw'Endiga, abo abalisikira obulamu obutaggwaawo, abalibeera mu nsi empya ng'eno ensi yonna emaze okusaanyizibwawo omuliro gwa Geyeena ng'efuuse evvu, Katonda ng'akoze eggulu eriggya n'ensi empya. Katusabe. Omuyinza w'ebyonna Mukama, neeyanziza nnyo kubanga otubikulidde amazima. Amazima gano g'otubikulidde nsaba osaasire tugatambuliremu. Katonda kitaffe ataggwaawo, ffenna tuyambe ne mukwano gwange ali mu kulaba essaawa zino, ffenna tuyambe owandiike amanya gaffe mu kitabo ky'obulamu eky'Omwana gw'Endiga, tuyambe okubeera ekitundu ku abo abalibeera munda mu kibuga Yerusaalemi. Neeyanziza Mukama kuba okusaba kuno okwanukudde mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Amiina.